lyange nze Kityo Chris nga nze abadde chairman atwala ekyalo kyaffe kino eky'Eddegeya. Twalina okulonda okwaddibwamu ku lunaku olw'omukaaga. Twasooka okulonda ku lunaku olw'okubiri naye be nali mvuganya nabo baagaana okusoma register nga bo bagamba baagala abantu balonde bulonzi nga tetukozesa register. Abakulu ne bagamba nedda okulonda kulina kuba kwa register, so ne bagamba nti tukereesezza obudde ne tutalonda ku olwo olunaku. Okulonda ne kwongezebwayo ne tuddamu okulonda ku lw'omukaaga. Ku lw'omukaaga olutwaddamu okulonda process yagenda bulungi naye twafuna amawulire okuva mu nkambi z'abamu ku beesimbyewo nga bagamba abasatu beegasse. Abasatu abo kwaliko Kiryowa Fazili, Samuel Sekajigo, Sesanga Mohamudu nga bagamba Sesanga Muhammad ne bagamba beegasse bakoze kampu emu. Ne tugamba ffe tetulina buzibu. Olunaku lwe twatuuka ku lw'okulonda lwennyini twafuna amawulire okuva mu kampu yaabwe nti bagenda kubalako layini emu eyowa NRM. Baguvana abalako layini emu eyowa NRM era bamulangirire twagenda kuba kirala kigenda mu maaso. Nali nakatuuka ku polling station ne ntwala statement eyo wa RO registration officer atwala Luweero ne nkimutegeeza. Nali nakamala kukimutegeeza ne ntuuka ku polling station era ne ntegeeza OC atwala Bombo police station n'agamba gwe wakitegedde otya. Ne mugamba amawulire twagategedde n'agamba wendi okukuma security tewali kigenda mu maaso. Process netandika bulungi ne basoma amanya abalonzi ne bayingira mu gazetted area naye essaawa we yatuuka ey'okusimba layini ffenna ne tusimba layini yange yakola twafuna layini bbiri olw'okuba twali tumazeeyo emabega. Bwe twafuna layini bbiri eyali opponenti wange gwe nali nvuganya naye ow'amaanyi ye ng'akoze layini emu. Bwe batandika okubala batandika nayo gwe nali nvuganya naye ne babala obululu bwe naye baali batuuka mu makkati nga babala omwami n'alekera awo eyali abala. Ne bajja mu makkati awo wali abasirikale ne bagamba okulonda kusaziddwamu. Okulonda ffe tukomyewo ani tetugenda tetukyabala bululu. Ne bababuuza owa OC n'amubuuza nsonga ki n'agamba abalonzi batandise okusala bava ku layini eno badda ku ndala. OC n'amugamba genda mu maaso obale kuba security weeri emala obulungi okugenda okubala obululu. Omwami yali alondesa presiding officer n'agamba OC nti nze gw'okuma security ate nze ndiwe wano kulondesa buli omu akola omulimu gwe. N'atambula n'afuluma ne batugamba nti musigale mu layini bayinza okudda okutubala. Twasigala mu layini n'abantu ab'ebyokulonda tebaakomawo. Ne tugezaako okubagoberera paka kugombolola naye kugombola tetwabasanga. Ne waliwo emmotoka omu wa chairman wa NRM omwami we bamuyita Jjuuko ye yaddusa abaali batulondesa ne beekweka. Ffe kye twakola ne tugamba katugende ewa RO presiding officer atwala Luweero n'agamba nange sinnabalabako n'agamba mbadde mbakubira amasimu naye tebankwata nange essimu zaabwe baganya okuzikwata. Ne tubeerayo ne tulinda zaali ziwera waliwo akayisewo essaawa nga 3 oluvannyuma ne bajja. Kakati tewali tetusobola kulwanagana nabo ne bajja ne bagenda ewa presiding officer n'atugamba returning officer n'atugamba mulinde tulabe kinaava mu report. Wagenda okeera enkya twabirabira ku social media nga bateekako nti opponent wange bwe nabadde mvuganya naye yafunye obululu 315 eyabadde addirira yafunye obululu 7 omulala 4 omukamu nze nafunye 00 nga tewali nsonga yonna gye batuwadde. Ekipapula kino kuliko okwemulugunya kwange kwe natwala ewa chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda omwami Simon Byabakama nga kuliko okwemulugunya kwange era n'asitampingirako wano stamp eraga nti akifunye. Nze ensonga ze nateeka mu bbaluwa eno nali musaba okusooka nti ekyalo kyaffe nga mu kusooka nali nsaba buwanguzi bw'abantu kuba abantu abasinga obungi kyalabibwa bulungi kuba nalinawo abakwata ebifaananyi. Nze nali nsaba obuwanguzi bwange bube nga bunzirizibwa bumpeebwe mbeere ng'omuwanguzi. N'ensonga n'ebyagenda obubi ku lunaku olwo kubanga layini yange tebaagibala neeyagwe balangira nti awangudde baagibalako kitundu.
ate nga mu mateeka g'ebyokulonda bwe bamala okulangirira chairperson alina okulonda executive ye era nesembebwa abantu b'ekyalo. Executive teyalondebwa, ekimu ku kikontana n'amateeka ag'ebyokulonda. Ku lw'ensonga eyo ffe tetwayagala kuteekawo kakyankano olwokuba twali twagala obuntu bulamu, kuba naffe twali tusobola nze nalina abantu abangi nga basobola okulumba sayidi endala, naye twali twagala embeera y'obuntu bulamu egende mu maaso. Ebbaluwa yange erimu okwemulugunya, okusooka nga nemulugunya abakungu b'akakiiko by'ebyokulonda olw'okweyisa mu mbeera eteri y'amateeka mu byokulonda, kubanga amateeka gatugamba banaba balonda omukulembeze w'ekyalo bagenda kusoma amannya g'abantu basimbe emabega wa layini bababale, tetwabalibwa. Ekyokubiri, bagamba omuntu gwe banaba balonze agenda kulonda olukiiko lwe olw'ekyalo era luyisibwe abatuuze b'ekyalo, ekyo tekyaliwo. Kati ku lw'ensonga eyo nze nsaba akakiiko k'ebyokulonda kannangirire ng'omuwaguzi olw'ensonga nze nalina abantu abangi era nze nawangula okulonda okwo, ate n'akakiiko kennyini tekalondebwa abantu era batekayisibwa. Yensonga lwaki nawandikira akakiiko k'ebyokulonda nga nkannyonnyola embeera yonna eyagenda mu maaso, nga nsaba basazeemu opponenti wange bannangirire ng'omuwanguzi. Declaration forms tezajjuzibwa, tewali kyakolebwa olw'okumala abantu, era nange nga candidate saafunako kopi ya declaration form era nange nga candidate siina we nasayininga wadde agenti ya wange. Form ezo tezajjuzibwawo. Awo ekyagenda mu maaso kyali kimu, kutandika kulaga ng'omuntu abala amangu ddala n'alekera awo n'agenda. Omulundi ogwasooka okulonda ogwaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 ogwaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 twalina abalondesa be beemulugunyaako eri akulira ebyokulonda e Luweero. We twagendayo akulira ebyokulonda n'atugamba nti bakyusizza abalondesa, n'atubulira nti agenda okulondesa mukyala era amujja mu muluka ogulinaanyi wano ogw'Ekayindu. Naye twagenda okutuuka ku lunaku lw'okulonda nga abalondesa baleese beebusiika, baleese balala. Abalondesa abo nga baliko okwemulugunya okuva mu bitundu ebyenjawulo nti bebakozesa bwe baba baagala okubba obululu, era babakozesanga ababbi b'obululu. Yensonga lwaki babba obuwanguzi bwange ku lunaku olwo. Wakala tukio watu fatwe ikiwa kile tukio mani wafwe omulonde kulapaka kalulu kibambi.
obuzibu obuli mu kitundu kyaffe kino WBS erinnya nze Lumu Fred Saalongo nga obuzibu obuli mu kitundu kyaffe kino bwakubeera nti baatubba akalulu ka Chris kityo abalonzi twagenda ne tugenda okulonda okusooka abavubuka ne bakukyankalanya nga balaba obuwanguzi buli waffe abavubuka bo bakyankalanya akalulu ne tuddamu omulundi ogwokubiri era abakulira ebyokulonda basoma bulungi register ne tubeera nti ffenna tuli wamu ne tusimba layini zaffe ku bantu be twagala era ne tusimba ku kityo naye kityo tebaamuwa buwanguzi era tebaatubala layini bbiri tebaazibala baabalako bano abaliko abatono obuzibu bwava kuba abakulira ebyokulonda be bakyankalanya era tetwabala ffe tulwanira obuwanguzi bwaffe kubanga ffe kityo gwe twagala era yalina otukulembera muvumenti ebadde nnungi naye bwenaabeeramu okubeera nti abantu b'ebyalo tebatuwadde bwenkanya abantu b'ebyalo twagala bwenkanya olw'ensonga nti abo ababbi b'ettaka bajjira mu muvumenti ne batwala obuwanguzi obw'obubbi bajje batubbeko ettaka eno ffe kituluma era tetusobola kikkiriza tetuliwo ku lwa bibiina wabula tuliwo ffe ku lw'omuntu wa wansi omuntu asobola otukola ki otukuumira ebyaffe n'okubeera nti atukulembera buki bulungi tusaba mukulu akulira ebyokulonda atuyambe tusobole okubeera nti tufuna obwenkanya ku Chris kityo era tusaba minisita Balamu naye awulirize ensonga zaffe eyo yonna tuzze tumulaba jazze ayamba twagala naffe atuyambe tusobole okukola okufuna obwenkanya ku mukulembeze waffe kityo Chris amanyi erinnya eryange nze mukyala Madina Nabukenya mukyala Kitaka eddege ya Central Madina Nabukenya nga ntula ddege ya Central naye okulonda kuno tekwalimu mazima na bwenkanya okuva lwe balangirira okulonda bakyeya paasoni berosi wano nga 28 ogw'omusanvu wabaawo akakyankalano naye ng'akakyankalano kava ku bano abakulira ebyokulonda be batusindikira okulonda okwasooka kwayiika nga balaba abeesimbyewo kuliko kyeyamaani waffe abadde atukulembera ng'ekitundu ky'eddege naye ne bamuyeekera kati bano abaavuganya naye balema okukkanya naye nga bakiraba nti alina abawagizi nga bagamba mbu yagulirira naye tatuwanga yadde ku siringi eja emu wabula twamusemba lwa busobozi naye tuwulira ennaku okuba nti akalulu kayiika ate ne tuddamu okulonda ne tutuuka okusimba layini kityo Kulisi ng'alina layini eza 2 saa 2 nga layini yeemu tetuuka na wansi ku luguudo kyokka ne bagaana okutubala neya saa 2 yennyini tebagibala kugimalayo babalamu katini ne bagenda ne babala bano abaali abatono abasekajigo n'abasesanga kati ffe twakanya kulinda kutubala nga tewali twagenda okulaba bano abazze okulondesa nga bakulula ebibokisi byabwe nga babitwisaako bagenda kati awo naffe ne tusigala ku layini nga tutangadde nga nkoko ziwadde kikunku ne tubuuza kati tuzzaako ki nti lwaki naye kyeyamaani waffe teyeekubira nduulu ku disitulikiti Luweero ne tugamba singa kiba kiganye afune obusobozi oba tusonda ssente agende ku electoral commission ewa mwami byabakama twekubira enduulu naye nga tukuumye obuntu bulamu
era bataata tubeefukamiridde tusaba mutugambire mwami byabakama akulira ebyokulonda tuli banyiivu batuyambe mu mwoyo omulungi batuwe omuntu anaasobola okukulembera obulungi kuba omwami gwe balangirira muntu alina omutima ogw'ekitujju kuba alina abataka babadde akwata nga abakuba ku mbooko olinamu abyakabina takoma okwo n'amutwala n'amusimisa nayikondo mukono fuuti 10 omusajja n'atugamba bannange bwe mulonda saaziri mutuuse ekyalo kifu n'olwekyo tulonde kulisi asobola akwata mpola ate alwanirira omuntu w'owansi erinnya lyange nze mukyala Madina Nabukenya tujja kusanyuka ng'ekintu ekyo mukulu byabakama erinnya lyange nze Namubiru Fiona ndi mutuuze wano mu Degeya Central. Basebo ne bannyabo tuli wano olwaleero okwekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda. Bataata mwami byabakama tusaba kutuyamba otuyambe kubanga akalulu kaffe twakalonda bulungi nnyo twakuuma obuntu bulamu ne tusimba layini zaffe bulungi ne batuleka ku layini nga tukonkomadde tebaatubala ekintu ekyo kyatuyisa bubi nnyo. Erinnya lyange nze Namubiru Fiona ndi mutuuze wa wano Degeya Central. Basebo ne bannyabo tuli wano kwekubira nduulu ewa mwami byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda yonna. Tusaba kutuyamba kubanga tetuli basanyufu ng'abantu b'Eddegeya. Omuntu gwe twalonze balangiridde mulala. In fact baatuleka na ku layini tebaatubala na kutubala. Lwaki tebaatubala? Omwami presiding officer omu yatusomera bulungi nnyo amateeka nga tugenda okutandika okulonda n'agamba nti nno chairman awangudde tumulangiririra wano wennyini n'atusomera amateeka ng'emitendera gyonna gye tugenda okugitamu era n'atugamba nti bw'amala okulangirira chairman agenda kulonda olukiiko lwe lwagenda okukola nalwo era nga tuli baddembe ffe ng'abatuuze okuwagira amannya buye gagenda okulonda ffe tugasembe bagenda okukola nabo. Ekyamazima byonna tebyakolebwa. Kasita baalabanga layini ebasuseeko eya mwami kityo abaali bakola ku byokulonda baabulawo obubuzi ne badduka ne batuleka ku layini nga tuyimiridde tebaabala. Tusaba mwami byabakama anti bo kye baakola bagenda kugombolola mbu ne bamuwa obuwanguzi ffe bye tumanyiko bamuwa obuwanguzi eri kugombolola naye eyo kugombolola waliyo mwami bamuyita omwami oyo chairman w'NRM ekalagala ya mwami Jjuuko yakoze emivuyo yakulembeddemu emivuyo gino egiri wano ewaffe Eddegeya. Naye basebo ne bannyabo tusaba bwenkanya bwe kiba kisoboka akalulu tukaddemu ate nga mwami byabakama otuweereza abantu abatuufu abasobola okutuyamba babala akalulu kaffe mwami kityo gwe twalonda era mwami Faziri ffe tetumumanyi nga chairman w'Eddegeya tetumumanyi kuba tetumulondangako. Mwami kityo Chris gwe tumanyi ye chairman w'ekitundu byebye byange. Mukyala Fiona yagenda babu amanya gange ndi mu Kristaayo nze Birikadde Buluhani era nga ndi mutuuze nembagamba nze sinze mu Kristaayo Birikadde Buluhani era nga ndi mutuuze mu kyalo Degeya. Okwemulugunya kwange kuli eri akakiiko k'ebyokulonda tetwafuna bwenkanya kuba twalonda kityo poliisi ng'alina abalonzi bangi naye teyabalibwa ate ne babala layini emu ne balangirira ng'ate baatugamba nti okulangirira kwawo gwennyini ng'abatuuze we bali. Olwamala okubala baabala yabala omwami Matyegere Sulaiti yabala yatandika 1, 10, 4, 7, 8 paka n'agenda ku 315 ne tubeerawo nga tuli ku layini twemulugunya tugamba bajja okutubala kumbe badduse bo baayita mu kasooli ne bagwa mu kkubo
ne balinnya emmotoka ya mwami Jjuuko olw'ekiyamaani w'NRM ku ggombolola e Kalagala ne babaddusa kati akawungeezi ku ssaawa 3 ne bateekawo ebizindaalo ne beerangirira nti Fwaziri Kiryowa yawangudde. Naye tusaba mwami Byabakama byonna bonna buno bwe tuliko bulumi tulina obulumi kuba omuntu okujja okwekakatika ku bantu okubafuga nga tebakulonda naawe tunulamu gye tulaga ekyalo kiragawa. Era emirembe Pulezidenti Museveni gye yalwanirira gyegyo abantu baagala bwenkanya kuba Pulezidenti Museveni amanyi kye bayita akalulu kaluma era naye mu gyekinaana bamubba kalulu n'agenda mu nsiko naye ffe tetugenda n'obwenkanya bijje akalulu si NRM kano kuba ku ggombolola twalonda kyamaanyi ku 3 wa NRM kansala omukyala ow'omuluka gw'eddegeya omwami n'omukyala bonna b'NRM. Kati tubadde tusaba ekyalo batuleke twetegerere nsigadde Zebbirikadde Bulwani ebyo mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Manya Samuel Kizito nga ndi mutuuze ku Ddegeya LC1 Central Ddegeya. Ekituleese wano kwemulugunya kwe tuyina n'ennaku nnyingi ennyo olw'okulonda chairman waffe gwe tweyagalira ate ne bamuwa 0 akalulu ne kamuwa 0. Abalondesa ne bakikola era abantu baaliwo nga bazze mbungi okulonda abalondesa ne badduka buddusi nga bamaze okulaba nti bo balina gwe baagala okulangirira. Ekyo tukikakasa nti kyabalondesa bakikola so si bantu babulijjo so si balwagizi naye abalondesa bakola omulimu munene nnyo oba baalyanguzi eno Museveni gyalwanyisa babatunulemu abalondesa abo. Lwaki olowooza nti abalondesa bano baleeta obuvuyo? Baatandika n'okuwa amateeka ge tutamanyi mu by'okulonda nga bazze okulondesa era amateeka ge baawa twali tetugawuliranga nako. Bo ne bagamba omuntu bw'anaava eno adde eno oyo layini egyavuddemu bw'agendamu eri eyonfu ate tujja kusala akalulu kwegamba nga babeerawo nga batubuzaabuza. Era baatandika okusimbisa abantu layini ne bagenda ku layini esooka ey'omwami gwe bagamba nti gwe baalangirira kwe baakoma. Ffenna twawulira amanya gaffe bulungi mu register tewaaliwo muntu n'omu eyagamba nti nze sazze tewaaliwo gwe bagamba nti ono baamwongeddemu. Register zaali bulungi nnyo naye essaawa ey'okusimba nga bamaze okusoma register abalondesa ne bagenda batunulira omuntu ogwo omu era awo baakoleranga sayini olaba bawanika emikono olaba bakola bati ekyavaamu ne bafubutuka emisinde ne badduka nga tebazeeyo kubala n'omuntu bakandidate baali aba babala kandidate omu yekka owa NRM era yalina abantu baali wakati mu makkati ga kisaawe. Ono omwami gwe tuliko chairman waffe Kityo yalina layini ezi nze nali omukulu akulira kampeyini ze era nga kampeyini nazikola bulungi nnyo era nkimanyi abantu bajja mu bungi era ku olwo abaaliwo aba TV baakwata ebifaananyi baalaba layini 2 nga ziva kuno paka ku end neŋŋamba mukole layini ey'okubiri era ne tugikola netuuka wakati neyisaamu katono ne tubeerawo bali twagenda okulanga basitudde omuntu omu bamutwala bamukola ki bamupraisinga victory winner netugamba kiki ekyo neŋŋamba abantu mutule wansi temukola violence yenna tetwagalawo busasamalo kubanga bano bajja tukuba amayinja bajja tukola ki kyebagenderera nembagamba mwe mutule wansi tulabe ekigenda mu maaso. Tusaba okutuwuliriza kyetwogera okulonda kwali kubi abalondesa baali enguzi kati etuba tugamba nze kyentunuulira. Singa bagaana okuddamu okubalondesa mwenge ekyalo kiki muzzaako oba wefuwadi yammwe eri etya? Ffe ng'ekyalo tulina emirembe gye tuyinza okukuuma ate n'abalala nze siyinza kulowoleza kyalo ndi ogwo nze nga nze omuntu omukulu emyaka gyange nze ngamba bugambi oli bwanziba
katonda gwe mulekera ekitegedde katonda gyali era tukimanyi nti katonda gyali naye abavubuka bayinza okugamba nti katonda taliiyo abusinza boogerera tulina wano abantu bangi okirabye abasajja abakulu n'abavubuka n'abaana abato baabwe naye kati nze omuntu omu ekyo ekibuuzo siyinza kitta naye nga nze mmanyi nti katonda ayinza otusalirawo amagezi kyamani waffe omulonde gwe twalonda naddawo Samuel Kizito bantu mwemu nakibagambako wano naye nga mwabeera olwalira ayina emmotoka yeevuga nze nalinako eggaali naye yafa so kyenjagala okubagamba nti buli muntu ku nsi abeera n'omukisa gwe era tojja kuleka bano abantu na be mwabadde mulwako temumanyi tebali ku byabufuzi kati kambagambe kino nange abatuufu abategeera byenkola nti mbikola mu butuufu webali so abaali bandabako nga ntuuka ku polling station ku lw'omukaaga bwe nava wabweru waliwo omwami gwe mwalonda nga kansala wamwe abakikira ku district mwalaba nga tutambula butambuzi tulungi bagambye bagenda kubalako omu balangirire n'agamba mwakitegedde mutya ne tugamba kyekikola ki kyekiriwo naleeta ab'amawulire si lwakuba nali yabe butuva mu kalulu ako twagenda nayinako mutabani wange yali awagobere twamuleeta musajja munene nnyo mu gavumenti era wa saidi ya gavumenti naye kyamuleetesa kumulaga buvuyo buli mu gavumenti yaabwe era ne mugamba ku kyalo tetwembeze mu amazima era kyonna ekyaliwo yakola ki tuva mu kulonda badduse tugendayo tumubuuze tukolete n'agamba tiimu yali ekulembeddwa abu negenda ku district tiimu yali ekulembeddwa manager Mudu nerumba brigadier general ate nookera enkya nomubuuza nti wasuza otya bannange mubeere bantu bakulu kakati gwe wabadde oyagala okutta leero ate nkya omubuuze nti wasuza otya mbakufa nkugaboole omanyi omuntu waba takwagala nawe mulage nti takola ki abo yayimirireko mama babuli mama olina emyaka ng'emeka nzemba oyo omukyala alina emyaka 72 wakamala emyaka emeka eno